And the CID. Hakizamana Prosper ng'ono nzaalwa y'e Rwanda ye yabba ssente obukadde 15 ne $2,000 ku pasito omukyala atategeerekese mannya. Kigambibwa nti Hakizamana abadde akolagana ne mukyala wa Major Richard Buwembo nga bonna bakola gwa kusuubula byuma bikadde okuva mu ggwanga lya Congo. Olwo omukyala Buwembo n'amwesiga n'amukwasa ssente zino kyokka ng'ebbanga lino lyonna abadde amubuzaabuza ng'amuweereza obubaka ku ssimu nti baamutemula. Natandika omwesiga n'andaga nga bali omuntu omwesigwa omulokole, because my wife is a lawyer, she's a pastor, she's loyal, she's educated. Wano Major Richard we yagendera mu kampuni y'amasimu eya MTN n'amunoonyerezaako okutuusa lwe bamuzudde olunaku lw'eggulo, era nga poliisi yasuzeewo ng'ekuuma ennyumba aleme okutoloka ng'emaze okukitegeera nti ali munda. Bwe bukedde ku makya abakulembeze b'ekitundu nga bali wamu ne bambega ba poliisi bakoonya oluggi nga kibatwalidde ekiseera ekiwerako okuluggula, era nga bayingidde batya nga balowooza nti ayinza okubaamu n'ekissi. Wabula kibabuuseeko we batamusanzeemu, kyokka we baazizza enju ye basanze ng'ebintu byonna ebirimu bipya era nga kiteeberezebwa okuba nti ze zimu ku ssente ze yakozesa. Mu nju basanzeemu omwenge ogw'ebbeeyi gwateeberezebwa okuba nga yanyweddeko ekiro n'ebyokulya ebirala. Abantu bangi balabiddwa nga bakuŋŋaanye wabweru w'ekikomera wabadde apangisa nga babagaanye okuyingira era nga buli muntu obwedda ayogera kikye. We tuviiridde mu kifo kino nga poliisi ekuŋŋaanya bintu bya Hakizamana eby'omu nju byonna ng'ebiwandiika ebitwale ku poliisi yadde nga Major asigadde awera nga bw'agenda okumukwata. Joseph Innocent Ssenfuma yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.